Salamu TV kwoli kiro kya lwakusatu tukwaniriza era tukwebaza okuba nga okyekumidde ku lutimbo olw'emirembe. Katukulamuse nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amanya nze Mustafa Muhammad Mutuhe. Ekiro kino tubeera tuzze ne program enkizo y'obusiraamu oba enjawulo obusiraamu gye buyina. Mu studio sibeeramu nzekka, mbeeramu n'omusomesa waffe ow'ekitiibwa. Musomesa asomesezza abayizi abangi mu ggwanga lino ate nga akyasomesa kuva ddala misingi paka waggulu ku ddaala erisembayo mu secondary mu ddaala erya ensoma eyaffe eno ey'eddiini. Musomesa oyo Sheikh Qasim Ahmad Kiyingi kulumba okubeera nga ayongera okuttaanya ensonga eza mu busiraamu n'enkizo yaabwo. Pozzi nga Sheikh tannaba kujja kubalamusaako, tusaasira bonna abali eyo abatuukiddwako ebizibu, kufiirwa, bulwadde n'ebizibu ebirala ebifaananako bwe bityo. Tusaba Allah abagumye era abawe empeera yammwe ey'obugumiikiriza. Ate bwe muba mutuukiddwako ebizibu ng'ebyo mweyongere okugumiikiriza n'okumanya nti Allah yabeera aleese era kyasinga otwagalamu kugumiikiriza. Sheikh, no. Abaddu ba Allah abayizi, kubanga omuntu atuula ku TV n'akulinda oyo abeera muyizi era ng'alina by'ayagala okubeera ng'akuyigako. Balamuseeko ate tuyingire mu nsonga y'olwaleero biidhnillahi taala. Baganda baffe abalungi yonna gye muli, abalabi ba TV Salam, TV y'emirembe, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu. Sheikh, ozze otulaga ebintu bingi nnyo mu nkizo, naye olinawe watuuka n'ogamba nti ebintu byonna bye tukola mu busiraamu, mu ddiini busiraamu, tulina we tubijja okwawukanako n'entegeera ezimu. Oga nti obusiraamu bukola okusinziira ku kuyigiriza oba bulina we bujja, naye we bujja n'otulaga nti ebigambo bye tusoma mu busiraamu bye tutambulirako tubijja ku musajja ayitibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Era omulundi ogwasembayo oli ogezaako tulaga Muhammadi yaani era ajja atya n'ebirala n'ebirala, n'otusuubiza nti omulundi guno bwe tunaatukomyewo ojja tulaga nti Muhammadi yayogerwako mu bitabo ebimu ebitali Qur'ani, nga okujja kwe kwalangibwa baalanga nti alikola ki? Alijja. Era kyewatusuubiza era abayizi balinze okulangibwa kwe. Katonda bw'ategeeza mu Qur'an, waman asdaqu min Allahi haditha, teri asinga kwogera bigambo by'amazima bituufu okusinga ani? Allah. Naye kansooke nkuliseeyo abazadde baffe abawasiira ku Saturday bajja okulaba abaana bwe bakoze, ate neebaze n'abasomesa baffe abawasiira junior school mu Lusanja, naddala abasomesa b'eddiini n'abasomesa oluzungu olw'omulimu gwe mukoze ogw'amaanyi, ogw'essanyu, ogw'essuubi. Ng'abayizi bakoze bulungi nnyo ebibuuzo byabwe, naddala nassale yonna okutwaliza awamu P1, P2 ne P3, P4, P5 bagezezzaako, naye nga tujja kwongeramu amaanyi naddala ku bibiina ebyo. Bibuuzo ki ebyogerwako? Byonna bakola mid-term, bakola mid-term okulaba bwe batuuse mu makkati g'ettaamu. Taamu tugiwa kati already. Tunaatera kutuula bibuuzo nga 27 ogwokutaano kuwummula. Bakitegeeza tusigaza shahar wahid, mwezi gumu. Budde nga budduka ya Rabbi. Naye abazadde tubeebaza, ofiisi zaffe nzigule,
kyonna tubeere nga tuyambagana ate nammwe mukubiriza abaana bammwe nga bazza awaka butazanya buzanyi kyokka nakulaba tv wabula babeere nga bakola ki bafishawo kadde akasoma ku ki ku bitabo now Nabi Muhammad hadisi gye tulaba ya Irbad bin Sariya yalaga nti ye kusaba kwa Ibrahim ekyo twakiraba ate n'alaga nti dawatu Ibrahim bisharatu Ibrahim qawmahu mawulire Ibrahim Isa qawmahu mawulire Isa ge yawa abantu be Isa yawa abantu be amawulire ag'essanyu naam n'abagamba nti ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqa lima bayna yadayya wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Naam. Abange mu abaana ba Israila nze ndi mbaka wa Allah gye muli ilaykum eri abaana baani ba Isirayiri oyo ani ayogera Isa Yesu eseba kati Isa enjawulo wakati we ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam risalatuhu mahalliya kadhalika risalatu al-anbiya'i qablahu naam obubaka bwe bwa kitundu si bwa bantu bonna obwa Isa naam era yabagambanga gundi kubagamba kyere abantu be naam lam ursal illa fi khurafi bani Israil dhalla saatumwa okujjako mu ndiga za Isirayiri ezabula obubaka bwa Nabbi Isa era kyage inni rasulullah ilaykum kyokka nabbi aga nti ya ayuha nnas inni rasulullah ilaykum abange mu abantu ndi mbaka wa Allah gye muli mwenna abantu naye ono ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum obubaka bwe mahalliya bwa kitundu bwa kifo era yakyogeranga kyere n'abaga nti saatuma okujjako eri abaana ba Isirayiri abaabula era yabagambanga ila sabili lumamiyina fala tamu abatali baisirayiri babayitanga bannamawanga temugendanga muki mu bannamawanga ng'agamba baisirayiri nti abaisirayiri tebagendanga Allah abayigirizwa be beetolola embaani enjiri bagikube mu baisirayiri tebafuluma kitegeeza nti bwebeera nsi tebafuluma era olwo omukyala eyamukola ki eyajja gyali amulajanira nga si mu Isirayiri awonye omwana we n'amugaa nti toddiranga mugaati guno oguwa embwa nga Nabbi Isa yagamba biri mu Bayibuli era bo bamanyi bana Bayibuli webiri kati ekyo kimu era ategeeza ki tiye obubaka bwe bwabano siki si bwaba namawanga si bw'abantu balala ekyo kyennyini Isa kyekitulaga nti Bayibuli bagikyusa kubanga Isa bo balaga nti suliba yakomerera ku musalaba oba yabambibwa kuki ku musalaba era bw'amala n'alabikira abantu kati mu Bayibuli oba mu Matayo akasemberayo ddala oba mu Lukka awagamba nti yalabikira abayizi be ng'amaze okuzuukira baada 3 ayyam n'abagamba mugende muwa amawulire ag'essanyu muyite abantu bakkirize enjiri yange abantu bonna era mubatize mu linnya lyani lya Yesu ekyo mu Bayibuli ezimu bakateeka mu langi ndala myufu okulaga nti nassu ilhaaqi
nassu ndiki obwo obuwandiike bwayongerwa muki mu bayibuli naye nga babutaddemu ekikulaga nti babuteekamu nam isa baada rafihi fi ssama katonda bwe yamusitula namutwala mu ggulu teyaddayo kulabikira ki bantu kati obubaka bwe wanaage nti ya bani israila inni rasulullahi ilaikum abaana ba isirairi ndi mubaka gye muli mu abaana baki musaddiqan lima baina yadayya nkakasa ebyankulembera akakasa amakulu obubaka bwa musa ne bannabbi bonna abakola ki abamukulembera nti baali bamukulembedde ani isa yajja luvannyuma lwani isa kabulahu musa be bamusooka wakati awo musa ne isa waliwo bannabbi bangi ba dawuda nam ba uzairu n'abalala bangi naye ekyawukanako ye nabbi musa ekitabo kye nga katonda bwe yakyogerako mu quran yahkumu biha nabiyuna alladhina aslamu bannabbi abo bonna abajja oluvannyuma nga bakolera kuki ku kitabo kya musa ekya tawurati kati allah n'atuma isa n'amuwa injili teyakyusa muki mu mateeka ga musa wabula era naye ebimu ng'ajuliza ki ajuliza bya musa kati musaddiqan lima baina yadayya akakasa ebyamukulembera nti bituufu ebya musa byeyaweebwa ne bannabbi bonna abamusooka bonna abakakasa naye wamubashiran birasuli yaati min baadi ismuhu ahmad bawegulira erisanyu eryomubaka agenda okujja oluvannyuma lwange erinnya lye ahmad fanassa alaihi bismihi nassa alaihi bismihi nakola ki namwatuukiriza erinnya lye lwaki ekisooka litakuna mujiza lilmasihi kibeere kyamagero eri isa mu bantu be yatumibwamu abaisirairi bamanye nti nabbi waffe mutuufu yatugamba ekintu nekikola ki nekituukirira era nga kyamagero linnya ki ismuhu ahmad naye ngaolwo ategeeza ani ategeeza nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ahmad nalyo linnya lye ekyokubiri yababashara yabaweggulira eryessanyu nam aleme ajje bw'abazze baleme kwekwasa tife oyo tebakola ki tebamutugamba ate biki bino kati nabbi muhammad n'atumwa falamma jaahum ma arafu kafaru bihi kyebamanya edda nebakiwakanya bawakanya nabbi muhammad obubaka bwa nabbi muhammad sallama bwali kijja omanyi naye nebawakanya hasadan olw'ensaalwa kuba bo baisirairi ate bubavuddemu obwabannabbi ate obwannabbi buvudde muki buzze mubayudaaya ekyo kyabakwasa ensaalwa nebabuwakanya naye nga isa yabategeeza era ekizibu ekiriwo ekinene kyekyokukwata mu bayibuli naye madhkuru fi taurati wa fi linjili wa bismihi nabbi yayogerwa mu taurati nayogerwa namiki n'erinnya lye muhammad ahmad injili kyekitabo ekyaweebwani isa taurat kyekitabo ekyaweebwa musa quran kyekitabo ekyaweebwa muhammad zabur dauda suhuf ibrahimu alayhi salatu wassalam kati nam tugende nti bayibuli bakolaki bakwatamu bagikwatamu kati bayibuli eyaliwo ku mulembe gwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nejaddako awo kuba okusoma kwali kutono nga tebakweka nnyo era nga tebabisanguddeemu era abamanyi bangi abaava mu ddiini eyo ne basiramuka
ne bategeeza nti Muhammad mwali nga ekyokulabirako alhamdulillahi fi laali wa fi lardi islaamu walinnas ahmad. Abawandiika ebitabo nga ibuni ishaq nam ibuni hisham abawandiika tisiira bagamba nti nassu eyo yalimu mu bigambo bya isa yatenderezebwe allah owa waggulu wa fi lardi islaamu ate ku nsi kubeereko busiraamu walinnas ahmad ate ow'abantu bonna ye ahmad. Naye kati nassu eyo bagikyusa ne bagifuula alhamdulillah fi laali atenderezebwe nnyo mukama owa waggulu wa fi lardi salaam ku nsi kubeere mirembe. Awali isilaamu bateekawo ki? Salaamu TV bateekawo salaamu. Naye tubabuuza mirembe ki egiri ku nsi ya rabbi ate nga katonda talimba? Awali isilaamu walinnaasi ahmad ako ne bakakwekera ddala. bayibuli yakwatibwamu kati ne bagikwatamu mu ngeri endala ey'enzivuunula kuba mulimu kati nassu erimu nam nga isa abaga nti kibasaanidde ngende kubanga bwe sigenda nam tajja kujja gye muli nam ruhul haq mwoyo waki ow'amazima era mwoyo oyo ow'amazima bwe ndiba ngenze ajja kujja abategeeze buli kimu. Ani ayogera ebyo? Isa. Era bw'alijja mwebiri mu bayibuli ssaawa eno mwebiri ruhul haq yali ategeeza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atalimukkiriza alibeera mutono amakulu wa wansi munyoomoofu mu bwakabaka obwa waggulu obw'omu ggulu. Kati nassu ne bagivuunula mwoyo mutuukirivu ne bagaa nti kitonde kikka ku muntu ne kibategeeza nam era bagaffe mwoyo mutuukirivu atukkako wahakadha. Naye ono gwe yatenda yali ayogera nam kitegeeza muntu. Lwaki amuyita mwoyo? Nam tekigambo ruh kikozesebwa ku bubaka kikozesebwa ku muntu buli muntu oba kika kya muntu. Nam kul nazala bihi ruhul amin yakka nayo mwoyo omwesigwa. Malayika Jibrilu naye ayitibwa mwoyo ne Qur'an katonda obubaka yabuyita ruhan nam ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabo kiri bamuyita mwoyo. N'olwekyo muganda wange okwogerwako mu bayibuli mwekuli era Allah yatutegeeza naga nti yarifunahu kama yarifuna abnaahum. Nabbi Muhammad bamanyi bulungi nga bwe bamanyi abasomi ba bayibuli abaana baabwe. Era ekyokubiri Allah n'atugamba nti alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal injil. Abagoberera nabbi al-ummi atasoma biwandiiko teyasoma ku muntu yenna Nabi sallallahu alaihi wasallam atalina gye yasoma nga bamusanga yawandiikibwa gye bali mu kitabo kyabwe Tawrati ne Injili. Era bameka abasiramuse nga baga nti ffe twasomye bayibuli ne tusanga nga nabbi Muhammad mwali bangi nnyo khaswata fi dawlatina hadhihi Uganda. Naddala wano mu Uganda bapasita bameka abasiramuse bafaaza bameka abasiramuse. Naam Sheikh ojja tulaga wa wali Muhammad naye ali ku Salaamu TV ya ojja kukkiriza tuwummulemuuko awo. Sheikh ofuuse muyiri kati bayibuli gy'obikkudde katuwummulemu naye Sheikh bwe tukomawo ekibuuzo ekiri mu ddiiro kiri nti bwe tubanga obubaka bwa Isa yagamba nti bwajja bwali bubweka era n'agamba nti tebabufulumya ne babutwala mu bannamawanga naye ate ne kibanga olwaleero ffe naffe abasiraamu tulagirwa okuwa bayibuli ekitiibwa nga bwe watugamba mu musomo ogwayita nti bayibuli tulina gikwata bulungi tulina ogiwa ekitiibwa. N'ekirala ate abagamba nti Isa bo gwe bagoberera bo babijjawa kyekibuuzo kyekijja okutandika.
Salam TV kwoli kulikayo mu kuwummulamu okwo. Mustafa Mutuhege emanya gange ne Sheikh Kasim Ahmad Akiyingi Kulumba. Ekibuuzo Sheikh kye tulese mu ddiiro, lwaki tuwa Bayibuli ekitiibwa ng'ate tebitukwatako? Tukizeemu ne abatambulira ku njiri ya Isa, lwaki bagitambulirako ng'ate Isa yagamba nti obubaka obwange tebusukka baana ba Isirayiri, tebugenda mu bannamawanga. Ndowooza naffe tubeera bannamawanga. Buli atali ggwanga lyo abamunnamawanga bw'ogenda e Rwanda buli mugwira yenna bamuyita omunyamahanga. Nali ndowooza kubeera kutuboola, nali ndowooza kikoma eri. Tekiboola wabula awawangaalira abantu nga be baliwo abangi baliwo abajjamu abamunnamawanga. Naye tekiboola kiba simanyi kuba omuntu obeera omulaze gundi toli wamuffe. Naye nga mu busiraamu ffe tuli omuntu omu. Eggwanga lyaffe busiraamu, la farqa baina al arabi wal ajam. Oba engeri obubaka buno gye bwakoma eri nga bwawula mu baana ba Isirayiri n'abatali. Kati engeri obusiraamu bwo gye bwajja nga bugatta, buli abeera omusiraamu abeera omuntu omu, teri munnamawanga, tetulina ggwanga, tetulina booda, tetulina kujjako akantu kabeera mu mitima gy'abantu, dhannu aljahiliya. Endowooza ya kiki? Abantu ffenna twenkana tufaanana. Oli omuwarabu yeetaaga omusaayi ne baleeta mumuyita mutya, bali bakyeruppe, ffe mutuyita mutya, nziiziiri n'omuwa omusaayi n'atambula. Sheikh ogambye dhannu aljahiliya, muhsini muvuunulire. Endowooza yakijega kagere bwe ntyo. Omuntu alimu endowooza mambo ya ukabila, okweraba nti ye wanjawulo, okuba ayogera olulimi luno, okuba mweru, okuba bwati, kuba mugagga. Omusajja yazimba Tanzania eyo, yadde ng'alina ensobi gye yakola Nyerere, ng'abagamba hatutaki mambo ya udini, mambo ya ukabila. Buleeta tandika okwogerera mu layini y'eddiini nti olw'okuba ono si wa ddiini yange sijja mukolera bwe kiti oba sijja muwa service, olw'okuba ono si wa kabira yange sijja mukolera bwe kiti, sijja muwa bwe kiti. Yagamba ebyo tebijja kuzimba ggwanga, era eggwanga n'alizimba umoja. Olwaliro bw'ogenda e Tanzania bw'oba toli munnansi balina engeri gye bakutunuuliramu, era bw'oba toli munnansi babeera bakutunuulira nga toli munnaabwe, naye bo nga bo balina eyo gye bayita bujama. Muntu ogwo omu. Almuhimu eddiini yo kikulu, naye era eddiini weeziri, naye kyekiti omuntu alina kunoonyereza ddiini ntuufu agigoberere. Naam. Ekyokubiri, twetaaga okusoma okukompeyalinga amadiini, okugeraageranya, tulabe, kubanga eddiini toyinza geraageranya ya Katonda n'eya Sitaani n'oga nti ali mu ddiini ya Sitaani nti oyo ki, naye ayina alina enzikiriza. Kati tuzeeyo ku kibuuzo, lwaki Isa akyagobererwa ate lwaki ffe abasiraamu tugambibwa okuwa enjigiriza ya Isa, tugamba ekitabo enjigiriza mweri ekitiibwa, ng'ate tetugikolerako okusinziira ku bwino bw'otuwadde nti tesukka. Anti mu mateeka g'obusiraamu mulimu al imaanu birusul, okukkiriza bannabbi. Mu mateeka tulina okukkiriza bannabbi, ababaka bonna abajulu bonna, nti obubaka bwe bajja nabwo butuufu, era obubaka obwo bwava wa Allah, era buluŋŋamya abantu okubajja mu kizikiza okubateeka mu kitangaala. Ekyokubiri, era tulina okumanya nti obubaka obwo obwakulembera awamu n'okuba nti bannabbi bakitiibwa, obubaka bwabwe bwali mahaliya muakkata, bwa kitundu nga bulina ekiseera. Kitundu mu butaba bujjuvu oba bwali bwa gundi kifo gundi locality, nti bwalina ekifo, bwalina boundaries, bwaliko ensalo we bukoma. Kirala
naam ku nsonga y'abannabbi bonna beegatta nti bakoola bantu bajje eri okusinza katonda yekka. Teri nabbi naam yagamba bantu bamusinze, kabeere Isa naam kabeere Musa. Hatta mu bigambo bya Musa mulimu nti nabbi yenna ow'ebirooto ayita abantu, yamuyita wa birooto, amakulu obwannabbi bwe si bituufu, agamba abantu munsinze naam oyo haqquhu lqatil, alina kukola ki? Alina kuttibwa. Era okusinziira ku byawandiikibwa ebiri mu bayibuli, kuba yakyusibwakyusibwa, abagundi kwe basinziira okutta Isa kubanga eddaa albunuwa bo baga nti yeyita omwana wa Katonda. Abaki? Abaju, Abayudaaya. Wadaa annaasa ila ibadati nafsihi, yakoola abantu basinze ye, ng'ate okusinza kwani nga bwe kiri yabagambako bamusinze, tabagambangako, naye bo okusinziira ku biri muki mu bayibuli. Era bo naam Isa tebamukkirizanga bwomanyi, era bamuyita nabbi wa bulimba. Abayudaaya kati bani abamukkiriza? Abayudaaya naam abagoberera Isa betuyita al Yahud, abagoberera Musa bebayita Abayudaaya. Ate abagoberera Musa bebali Isirayiri bo baali al Masihiya, Abakristaayo. Kyokka bonna obwannabbi bwa Musa bwe buggwaawo, Katonda n'abasindikira mwani Isa okujja ddada da'watu Musa, okuzza obuto daawa yaki? Kuzza obujja akubeko enfuufu ng'abantu tebakyasinza ani? Katonda omu. Allah. Kati Isa tumulimu paati 3. Qaumun ankaruhu, abamuwakanyiza ddala be Bayudaaya. Wa qaumun ghalaw fiihi, ne wabawo ate abaasukka ekkomo, abamukkiriza ne bayitawo ne bamuyita ibnu ilahi, mwana wa Katonda, ne batakoma kumuyita mwana wa Katonda, ne baga nti thalithu thalatha, owokusatu ku Katonda abameka, ne batakoma ku ekyo, ne baga nti huwa al ilahu lhaq, ye Katonda yennyini. Ne wabajjaffe Abasiraamu. Kati Abasiraamu hum atibau Isa, saawa eno be bagoberezi ba Isa. Wangi sheekhe, ffe bagoberezi ba Yesu Kristo, ffe bagoberezi ba Isa, nga tetulya Krismas. Kuba la Krismas iyo gyeri bakugambye mu bayibuli mweri. Isa yagamba abantu kusinza Katonda yekka. Isa tagambanga ku bantu nti bakatonda bali basatu. Isa teyeeyitanga ku mwana waani? Eyo njigiriza ya Pawulo. Yajja yali mulabe w'Abakristaayo nnyo, oluvannyuma n'ajja nti Yesu andabikidde, n'abuza Abakristaayo, era yabateerawo aqidatu eya tathlith, naam, enzikiriza ya nti bakatonda bali basatu. Eyo Isa teyagiyigiriza ya Pawulo. Yabateerawo okufiiririra, nti Isa yafiiririra abantu. Kati eyo kyali kubajja mu ibadatullah, kusinza Allah yekka, kubanga kitegeeza nti yajja okututu bwabagamba mu bayibuli mwekiri mu Bagalatiyo 3:10 nti yajja okutununula mu kikoligo ky'amateeka. Gwe ekigambo ekyo kitegeeramu ki? Amateeka gaali mazibu nnyo, najja agonzemu, najja ataggululemu. Okutununula mu go amakulu ne bw'otakola, ne bw'omenya amateeka gonna, gwe kasita okkiriza Yesu oli wa mujjana, oli wa muggulu. Oli ne bwayonoona atya Yesu yamufiirira. Kati ekyama, era Pawulo yabaga nti ekyama ky'okubuza kirabise. Kubuza Abayudaaya era n'abajjako kkuba ettereevu. Kati abaaliwo abali ku nzikiriza entuufu bamuwakanya ng'ate yasooka okumusikiriza, naye bw'alaba nti enzikiriza gy'aleeta mu bantu ya shiriki, kugatta ku Allah kintu kirala, kusinza Yesu, naam, n'awandiika enjiri ye Barnabas, gwe tuyita Barnabba, omu ku bayigiriza baani? Ba Isa 10 n'abameka?
n'ababiri. Barnabas bwawandiika enjiri, zemu ku njiri ezasooka okuwandiikibwa, Katonda wa buyinza yagikuuma ila yaumina hadha, weeri kanisa zagiwera ne zikola ki, naye yali etambulira mu bakisiisi, omu ku baweereza kisiisi kisiisi ndowooza nti kabaddize mu Luganda, ye mutuukirivu, bakabonaabona b'eddiini, n'alaba ng'ekitabo kabonaabona akisoma nnyo, n'amuweereza ndeetera ekitabo kola ki, naye n'akitunulamu eyitale. Myaka gyaddi egyo? Myaka mu 1800 1809. Bw'akiraba naye n'agamba kakisomemu, agenda okukisomamu nga enjiri Yesu gye yayigiriza bwali busiraamu bwereere, n'akibbayo. Bw'akibbayo ono agenda okujja ekitabo kitakola ki, era ono omuweereza yasiramuka. Bw'asiramuka n'akiweereza abantu, nekisaasaana mu bantu, nekituuka ne mu Buwarabu, enjiri eyo ne bagivvuunula. Era enjiri eyo entuufu ku intaneti kweri, enjiri ya Barnabas bw'ona agisomamu erimu erinnya lya Muhammadi, erimu okugamba nti okutayirira kya ddiini, erimu okulaga nti embizzi yagiyita annajisi, okulya embizzi ennajisi, Yesu gye yatugaana, ebyo byonna yabiraga. Omwenge byonna mwebiti bagamba yagugabula, bayagala bakibyongeramu nga baagala abantu banywe eki, omwenge. Baani? Abakristaayo. Yesu tabugabulanga ku mwenge abadan. Abakristaayo ate beba kubanga bonna tebanywa mwenge, era bonna yuharrifuuna alkalima an mawaadiihi, bakyusakyusa, batuula ne bagaa kati eno Bayibuli. Kati Bayibuli eyasooka wano mu Uganda, singa Katonda akuwa omukisa n'ogifunamu, Sheikh Shuaib Semakula mufti oba yali wakubiri, kuba bagaye mufti yasooka, naye ekituufu waliwo mufti yamukulembera, tujja kukikolako gundi emala, kuba tuwandiika ebyafaayo by'obusiraamu n'ebizibu by'obusiraamu mu Uganda mu kitabo kyaffe, research tugikola mpolampola, naye nga waliwo mufti yamukulembera. Naye Shuaib Semakula babawakana ne bafaaza abamu ne bateekawo ne bateekawo bwe babalaga Muhammad mu Bayibuli, bafaaza babuuza mufti, bajja kusiramuka ne bajjayo Bayibuli ng'erimu mu Muhammad, omanye abavvuunula bo Muhammad bavvuunula ani? Muhammad. Nga era bwolaba abamu Muhammad bamuyita Muhammadi, Mukammadi, bwe batyo. Kati n'enjiri eri mu Hebrew Didaati yabirambika bulungi. Enjiri eri mu Hebrew n'abaga nti obuzibu bwajja nti abavvuunula enjiri ne baziza mu Luganda mu Luzungu. Didaati ono rahimahullah wa South Africa rahimahullah rahmatan wasi'a. N'aga nti Isa Katonda yamutuma nga ayogera Lweibulaniya, era n'enjiri n'ekitabo ekyamukako kiteekwa okuba nga kyali mu luki Ibulaniya, n'abawandiika kuba n'abantu beera yayogereramu baali baki? Baali ba Hebrew. Enjiri yali mu Hebrew. Kati bano abaakyusa ne bateeka mu nnimi endala, ensobi ennene gye baakola amannya ne bagavvuunula. Kati sigwe Mustafa n'amakulu gaago, sigwe Mustafa oli ajja kuteekawo wali Mustafa omulonde, onaaba okyali Mustafa, kiba kikyuse. Kiba kikyuse. Kati n'erinnya lya Muhammad mweriri, yaati min baadi ismuhu Ahmad, agenda okujja oluvannyuma lwange erinnya lye ye Ahmad. Ahmad kitegeeza ki? Amannya ge ku mulembe gwa nabbi bangi bakabonaabona b'eddiini, Abayudaaya, Abaasiramuka n'abalala, naye nga bagamba tumusanga mu Bayibuli era bisifatihi wa ismihi, n'ebitendo bye naki n'amannya ge. Mu bimu bye bayogera inna arsalnaaka basangamu nti
owange gwe muhammadi twakutuma shahidan oli mujulizi wa mubashiran wa nadhira owamawulire ag'essanyu ate oli mulabuzi wa daiyan ila llahi biidhnihi okuwoola eri allah na kiragiro kye wa sirajan munira la yamshi fi laswaqi tatambula muki nam wala yaswiqu oba la yaskhabu talekaana nam wala yajizi bisayiati sayi ekibi takisasula nakibi bal yafu wa yasmah wabula akola ki asonyiwa asaasira kati oyo nabbi muhammad isa tulabye lwaki yamwogerako kibeere kyamagero ekirala baleme kukola ki kwekwasa nga akoze ki nga zze gye bali era yamwogerako nnyo mu byamwogerako yagamba kana yahuthu atibaahu ala tibai yabakuutira nnyo bwabanga nabbi oyo mukola ki mumugobereranga era naga nti saufa adhhabu ana wa yati alladhi la yatahammadukum bida'awahu nze ŋŋenda niye agenda okujja nam la yatahammadukum bida'awahu daawa ye si yaku bajinyisa terimu ku bantu kubajinya abayudaaya bonna abantu obusiraamu tebuli mu kujinya nabbi tajinya nam tajinya bantu bali bannabbi abakulembera bo bajinya isa musa ye yakozesa ku kitala naye isa teyakikozesaako samaha nabbi muhammad nam sallallahu alaihi wasallam ye yaga nti nze mbadde mbabatiza naki namazzi naye oli ajja agenda kubabatiza na muliro kirimu amakulu ag'omunda kubabatiza na muliro yani bikuwa obusiraamu bwakuyingira n'amaanyi nakifuba ekyo ekibuuzo bakibuuzizza nnyo obusiraamu bukowoola abantu bilhikmati walmauidhati alhasana obusiraamu wadu ila rabbik kowoola abantu bajje eryani eri katondawo naye nam ye nabbi ayina byakola n'abagoberezi be n'abatali bagoberezi be almuhim bino biragiro biva wani wa allah kyetwagadde tumanyaawo nti nabbi bw'aba akola ddaawa ne bamwanukula taba na buzibu ekyokubiri nabbi bw'akola ddaawa nam ne batamugaana kukola ddaawa era taba naki nabuzibu naye obuzibu buli mu kumulwanyisa bamugaana okukola omulimu gwe ekyo bwe busiraamu kyebugamba kwekubatiza n'omuliro ogwo ekyo obusiraamu kyebugamba kitegeeza nti bategedde allahu alam bakitegedde naye nze kyentegeddemu nti obusiraamu kuba wekibeeredde kiriya engeri anti bwo gye butalina boundary ayasoma la ikraha fi ddiini tewali kkaka tokaka muntu kuyingira busiraamu naye gwe mubuulire naye tobugaana lasita alayhim toziba kkubo lyabwe naye bw'oziba ekkubo awo ate birala buleke butambule naye tebukaka muntu buyingira lasita alayhim bimusaitir aya togisoma toli mukasi allah agamba nabi muhammad saa salama tokaka bantu laisa alaika hudahum sigwe obalungamye walakina allaha yahdi man yasha ekyo kitabwanya nnyo abantu baga nabbi wammwe yali talungamya nakulungamya katonda yamuga laisa alaika hudahum innaka la tahdi man ahbabta naye okulungamya kwa mirundi ebiri nam okulungamya okwokufuula omuntu akkiriza katonda okwo kwa katonda kabeere malayika kabeere nabbi teri yakukola isa yamala ebbanga ya myaka emeka nga akowola abantu naye yagenda okusitula okugenda mu ggulu ng'alina 10 bokka olwaleero leero talina fe abaliwo fe tuliwo fe abasiraamu fe bagoberezi ba isa ogambye mpozi tulimu ebika bisatu abamuwakanyiza ddala
abamukkiriza ne bayitawo bamuyita n'ebirala n'ebirala abo kati bebeyita atba'ul masih abagoberezi ba Yesu naye nga si bagoberezi nebaayo n'abamukkiriza nti nabbi wa Katonda yatumwa mu baana ba Isirayiri amateeka ge yaweebwa gaali mazima kino na kino na kino si ddiini ya Isa yakyusibwa abo humul muslimun be basiramu. Masha Allah. Sheikhe, ebigambo biwoomu, ebigambo biyitirivu obulungi, naye akaddeko bwe katyo bwe katambudde ekyo kyogambye mpozi inshallah mu ddakiika emu Sheikhe nja kusaba owunzike omusomo gwa leero tuggalewo biidhinillahi taala. Isa yawa amawulire abantu be obwannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yabakubiriza nnyo bamukkirize era omuntu bwakkiriza Isa nga bwe yali nga n'eddiini gye yatiyigiriza yennyini entuufu naye n'atakkiriza ssaawa eno nabbi Muhammad ekyo tekigenda mumuyamba. Eyakkiriza Musa nga bwe yali Katonda n'atuma Musa naye n'atuma Isa n'amuwakanya oyo tekigenda mumuyamba kuba ebya Musa biba byakola ki byaggwako kati ne bijja ebya Isa byaggwawo kati bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Barakallahu fika, tweyanziza nnyo nga tuwunzika ekiro kya leero. Nja kukubiriza abatera okusomasoma ku Bayibuli, genda onoonye Bayibuli ndooza ndagaano nkadde the Old Testament. Solomon kitabo ye Solomon kye kitabo Nashidul Anshadi kyekyo 5:16 Solomon oba mu Luganda kinene luyimba lwa Solomon oba bwe bityo. Abatera okusoma Bayibuli bwe bajja kitegeera, osoma awo mpozi weyongere okugaziwa, ojja kweyongera okutegeera Isa yaani ne Muhammad yaani mu Bayibuli. Tetuyinza kusukka wano kubanga obudde bwo bwebo, tujja kusaba mutukkirize tukome wano, naye tubaagaliza ekiro ekirungi ate mwebale kwekumira ku Salam TV.